Kakati kitegeeza nti otunda ku investment levels abasajja baba bataddemu akasente kangi. Kakati muno bye bataddemu mwaddemu okuteekawo hotels empya mwabaddemu okuzimba ebisaawe kuba nalina bwe nalabe Carlton Scovia eminembozi gye yakoze nga baleesa amaato gali 3 agaliko hotel ez'enjawulo bataddemu ebintu bingi nnyo naye tulesaitinzeeko ku nteekateeka ez'enjawulo wano mu Africa mu kuziika muntu nolaba gundi gazigenze nnyo esooka tugenda ku ssente gamba nti sente nga basabye nnyingi nnyo kanate bwe tugenda okugatta ssente versus kyetufunyeemu nga kyetufunyeemu oli ku mailo nolabana buli omu yasaza wuwe naye wano essaawa zino abantu basinga byonna benangolesa akapiira akafu abantu bagamba nti investment yeri wathi omanyi oba oteeka event noba otegeka mukolo baplanners abo batera okubuuza what do you want your highlight to be tinze njagala abantu bali emmere bafe njagala abantu banywe bafe nze njagala nyambale gown etalabwangako buli omu oba olina kubako kyoyagala kibeere highlight bo munaye akapiira kuba tiimu ya kata Uganda Cranes esobola gisinsimula goal bayinza tukuba tegisoboka oli kipa waabwe omuteeka ku Onyango Mr. Safe Hands wafuna Onyango ali naafuna PR obwobwere nabadde ku weekend nangala akamiliyoni awaana Onyango tetuganya omanyi Onyango mulungi naye ate omuntu omulungi bwasukka abawuzi b'obunyama kale ate gujja bagira kati omupiira gw'Onyango toleeta bakasirasi like abantu basukka omwagala ng'omuntu like he's loved. I think ye muzanyi wa Uganda ayagala okumala ebbanga eddene usually abantu bakwagala ennyo no one is perfect kati the small mistakes you will do zifuuka ekintu ekinene because abantu baba expectinga mu kinene nnyo anyway bwe tukomaawo gwanga ki erya Africa gwe lyosuubira erisobola okudda mu nteekateeka zino oba biyinza tambula bitya imagine ekkisa tulifunye Uganda ndowooza Uganda kino tusobola okukikola tusobolera ddala budget eyasembayo wano netwawaza amatu eyafuluma kwali okuziika kw'omugenzi eyali Olanya Olanya twazikola enki enguudo twazikola twayiwamu malamu twasaawa gwe waliwo ebiseera twafuna tenti lwakubandika tenti yafunamu obuzibu kiyaga n'agisukka amaanyi banaye ate onzijukiza tenti olina byojjukira nkyogedde kiwete ku kyala ka Queen hoteri zaateekebwawo nnyingi okuli n'eyo eri awo bagiyita batya eyo eno eyakaggulawo eyasubiiru Kingdom Kampala ekyo kizimba kirendoza kizimbe sina hotel Kingdom Kampala batugamba yali ya Sudan ati yasala tugende wa Sudan nana mu Uganda no mubuulize ebintu munola omulanga kukuba eso nagamba obuuza ki obuuza kakati ngolo kati fetogere wano kuku kale gwanga le Africa gwe lyolowooza ne ngamba ko ne South Africa eyo obaba kwali kuki yali World Cup yali kimwe baleta interpret atamanyi byagenda ku interpret nga bana baPCDani abagenzeyo nga byogera tebikwatagana bale aki kwali kuzika Mandela bagamba munanga nti kakati okufa kuli worldwide ensi yonna yagala okola okumanya abawuliana batakola ki mutuletere yo sign gundi wala sign language mama bagamba omuntu yafudde omuntu afudde abakoze ati nga ng'omwana tabirabangako kyeka waliwo yagamba wayi osobola onnyola emikono ono gwe tunaabeera njala nti nedda tosobola onnyola emikono nti weesirikire kati ebintu bingi obisanga wano nga bikyukana temutuwadde nene budde bwe simubuwedde but anyway lessons z'amaanyi nnyo z'osobola okupiikinga mu nteekateeka y'abawalabu bano. One thing I like about abawalabu eggwanga ndowooza balowooza bakkiriza nti lyabwe actually bonna lyabwe actually engeri gye bafugamu amawanga gaabwe bagafuganga abafuga amaka gaabwe example ennyangu walaba wa Libya
Yeah, Gaddafi Libya ng'alinga ngubulingo bwakabaka bwe nga byandyagadde bibeere mu makaage ng'abiteekewa ewuwe kati ate wano waffe mu Uganda tukimanyi Uganda eriko bannannyiniyo kati gwe bamugyamu ebibyo bannannyini banajjira kibanga mugagga akulekera business sooka okoleka business mu business y'omugagga wagikugirako omusajja wakeera ku makya naggobako otandika okusumulako akasente so I think it's a big lesson ku waffe mu Africa wano nti woweebwa omukisa kolanga okimanyi nti eggwanga liri okubanga gwe ne bw'ovaawo omwana wajja sigalawo bino ebintu bisoboka naye obuzibu bwanguzi kati olaba just ogeddeko kukuziika olanya tujjukira katenti ne kafuumuka bwe kati naye nga bajeti yali mpanvu abaana baapima sayizi y'empewo eyo nga ne we yandibadde gazebo yali evaawo naye bambi enguzi ekendeeremu bino ebintu tubyetaaga bino ebintu lwaki mulimu ebintu sabo bye tutuuma n'amanya mbwe ebyabazungu nguzi yokka yetubonyaabonya kale katumalirize n'abazaalibwa b'olunaku olwaleero birthday boy buli omu ali musize nekwefuna mulabi